Kyabasa fama Radio Uganda 88.8 CBS nkulamusizaako nnyo munnanga ku CBS yonna gy'osinzira okuwuliriza weebale nnyo weebalire ddala tuli mbakamanyi 224 nze Masi David era nga mikwano gyaffe aba Pepsi-Cola International be bavujjira puroguramu yonna esobola okutuukako yonna gy'oli tuyingidde sabbiiti nga liigi y'ababinywera mu ggwanga egenda kutandika ku bisaawe ebyenjawulo era nga kutandika n'olunaku olwokutaano olwa sabbiiti eno tugenda kulaba KCCA ng'ekyaza ttiimu ya URA omupiira okugulirawo ddala match day 1 gujja kubeera ku ssaawa emu ey'ekiro ekitegeeza nti nno mujja kubeera wali ebigogo ekiro nga mulaba KCCA ng'ezannya URA ttiimu zombi buli mwaka ezisuubiza ekinene naye ate ebiseera ebisinga ne zigenda nga zifotoka mpolampola kakati bo bano aba Lugazi nga bazze mu kibinja ky'ababinywera omulundi gwabwe ogusoose bagenda kukyaza ttiimu ya Kitara ey'ebyafaayo ttiimu eno ebadde erabika bulungi naddala sizoni kasooka nga bava mu Big League juzi bwe bazze sizoni yaabwe esooka ne bawangulira mu Uganda Cup ne bagenda ku continent ate era n'okuvuganya mu kikopo ekya FIFA Super 8 kale nno olowooza nti Lugazi erina okwenyweza nga bakyaza ttiimu ya Kitara era kuno mu Saturday ttiimu ya Express FC bagenda okukyaza Mbale Heroes ebadde naye emaze ebyeya n'ebisiibo nga tezannyako mu kibinja ky'ababinywera olw'ebizibu ebitali bimu kale nno gy'emipiira ebiri egijja okubeerayo ku Saturday olwo ku Sunday tulabe Wakiso Giants ng'ezannya Bright Stars bano baneighbour omu waawali e Wakiso mu Trading Center omulala waawali e Kavumba n'olwekyo bagenda kusisinkana kakati olwo ttiimu ya NEC naye yalabika obulungi ennyo sizoni eri ewedde newankubadde ng'ekyali ttiimu nto mu myaka ne batuuka ne ku final ez'ekikopo ekya Uganda Cup ne bakumpi mipiira nga 10 egisembayo mu league baali bakyavuganya ku kikopo ekya league bagenda kukyaza ttiimu ya Vipers olwo ttiimu ya Maroons ezanya UPDF abo bonna bajja kuzanya ku lunaku lwa Sunday gy'emipiira 3 kakati olwo ku Monday eya sabbiiti ejja Police FC kyaza ttiimu ya Bull ate Sports Club Uvira ezanye ne Mbarara City tuyoke tumalirize match day 1 n'olwekyo ndowooza nti weetegese okulaba nga liigi yaffe egenda okutandika nga naawe wamala dde okwekwata club gy'ogenda okutambulirako oba okunyweza omukwano gweyo gy'obadde nayo okumala ebbanga mu kaseera ke kamu ne league ez'enjawulo zijja kudda era mu weekend league 5 zitusinga okugoberera mu Bulaaya nazo zijja kudda mu weekend eno oluvannyuma lw'ekiyongobeero kya weekend gye tukubye omugongo mu kaseera kano aka international break tuli mu kayisanyo aka ttiimu yaffe y'eggwanga the Cranes omupiira gwezanya ogwa Africa Nations Cup qualifier 2025 empaka zino ezigenda okutegekebwa mu ggwanga erya Morocco abavubuka bagenze okudda twagenze okuyingira mu weekend nga bagudde amaliri ne ttiimu ya South Africa goolo zabadde 2-2 eri mu kibuga Johannesburg era olwaleero ku ssaawa emu abavubuka be bamu bali mu nsiike nga tuzanya eggwanga erya Congo naye bwe tutunuulira mu mupiira gwe twazanye South Africa mulimu ebyokuyiga bye tusobola okutwala mu maaso okuviira ddala ne match eno gye tugenda okulaba olwaleero nga n'abantu bannayuganda batandise dde okuula omulukuka okugenda wali mu kisaawe e Namboole mu kugwa amaliri ne South Africa 2-2 Congo gye tugenda okuzanya olwaleero yo yabadde yakawangula South Sudan goal emu ku bwereere kati olunaku olw'enkya South Africa egenda kuzanya South Sudan ekibinja kyaffe bwekityo bwe kiri kati South Africa ne Congo be bagenda okusisinkana mu eyo gye bayita double header mu mwezi ogujja nga buli omu akyaza munne mu mipiira egiddiriŋŋana fe wano nga Uganda omwezi ogujja ekyo tujja kukikola ne South Sudan kiba kitegeeza mu double header fe tuliko koba njawulo ku owaffe mu yabayaba bw'oba ng'ogenda kuzanya South Sudan oli nga agenda kuzanya Congo olaba nga fixture yaffe erumikako kaakati nkyenoonya kyekibalo ekiva wano bwe kiba nga South Africa asinga obunene mu kibinja kyaffe twagudde naye maliri ewuwe nga
bagenda kuzanya Congo mu double header nga ffe tuzanya South Sudan. Olabanga South Sudan eriko kale ko bw'ogigeraageranya ku Congo mu kiwandiise double header. Kakati wano ekibalo kyandibadde bwe kiti. Olwaleero Uganda Cranes singa ewangula Congo mu double header omwezi ogujja nga tuzanya South Sudan ne tubakuba omupiira home and away, awo tuba tukuŋŋaanyiza obubonero 10. Kati ate jjukira South Africa gye tusembyayo naye ate yejja wano ewaffe. Olaba twagigyeko akabonero omwayo bwe tunaaba tusazeewo okufuula ewaffe wano akattiro, South Africa eyinza obutatuwona. Akati olwo omupiira gw'olaba mu Congo enkenyera gwe tujja kukyalira Congo. Kati awo kiba kitegeeza wano awaffe tulina kufuulawo kattiro, then tulyoke tulabe kye tuyinza okukolera bano bagundi ba South Sudan, kubanga era bakubisa abavubuka baffe abakulidde wano mu Uganda, bakubira na mu liigi ya wano newankubadde bwe batusisinkana bamanyi okwesitulamu ak'enjawulo. Naye muli olowooza nti singa ekibalo kyaffe kitambula bwe kityo, weesanga nga Uganda esobola okukiika mu mpaka zino, naddala nga tukimanyi nti buli Uganda emirundi ebiri gyebadde yakakiika mu mpaka zino za AFCON tubadde tulabika bulungi ku match eggulawo, kubanga ebiseera ebisinga match eggulawo tubadde tusamba n'oyo omunene mu kibinja kyaffe. Bwe twali tuddayo mu AFCON wa 2017 omulundi ogusoose emyaka 39 twazanya Cape Verde era twagenda ne tugikubira ewaayo goolo emu ku bwereere eyayitibwa Geoffrey Serunkuuma. Ekyewuunyisa Cape Verde egenda okujja wano era nawo ne tugyokerawo omulenzi ono gundi Patrick Kaddu. Actually eyo yali eno gye twasembayo eya gundi eya 2019, naye nga ne Burkina Faso gye twaggulawo nayo bwe nga tuddayo ogwokubiri era nayo twagwa maliri nayo ewaayo. Kale kwegamba olaba buli tubadde tutandika obulungi mu campaign ya AFCON qualifier, naddala nga fixture yeeraga nti tulina kutandika na munene oba oyo top seed mu kibinja kyaffe. Bwe tubadde tugira obulungi bibadde bituviiramu bulungi Uganda ng'egenda ne qualifyinga. N'olwekyo wano abavubuka beewadde omukisa oguqualifyinga ogenda mu mpaka zino, era entandikwa teyabadde mbi, kiri gye bali okugikuuma oba okugyediibuudira kuba munnange bye bazanya. Naye bye nalabyemu mu mupiira gwa South Africa bye tusobola okwongerayo mu maaso, bw'olaba Equalizer eyatukubiddwa Tharente Mbatha mu ddakiika y'e95 bwe yamaze okkunja ono omuvubuka waffe bamaze okusala Joakim Ojera cross nejja mu ntabwe ya Cranes, nga mu ntabwe yaffe mulimu abazanyi aba South Africa 7 mulamba in and around 18 years box, nekyongera okulaga nti tiimu bwete bweyina okweyisanga eri awaka naddala ng'enoonya Equalizer. Omupiira gwe gwagize ne gwekubako ku kapiteeni waffe Kalidyawo kyo mu kweseetinga wali era gwasanzeewo mu South Africa najja n'amaliriza. Akati awo ebyokuyiga mu kino biri bibiri. Ekisooka, tiimu ng'eri awaka erina okulumba obuteebalira. Ekyokubiri, Uganda bwe tuba nga tusazeewo okuzibira mupiira tuyina okuzibira eddakiika zonna 9, lwaki endala tuzirekayo, kubanga eno awalala wonna aba South Africa babadde n'omupiira naye nga tebalina ngeri gye batukosaamu. Lwaki wajjawo loss of concentration ng'obudde bwewerekedde? Kakati ebyo abakugu be balina okwebuuza ne bafuna ne answers. Era kumpi ku muteeko gwe gumu kw'ojja okuteeka goal eyasoose eyateebeddwa n'omuzanyi wa Brentford Lil Foster ku lwa South Africa. Omupiira gwamuyisiriziddwamu ku liso Mudaawu mu ddakiika ye13 ne batukuba goolo, era ono ku liso gundi Lil Foster yabadde atukubye era ey'okubiri. Wabaddewo omulenzi omulala gwe bayita Oswin Apolis, ye yatukubye ennyanda 2 era n'agezaako n'okuyisizamu Elias Mokwana. Wabaddewo header eyakubiddwa Siyabonga Ngezana, buno nno gwavudde mu koona yabadde atumaliriza. Wabaddewo ne free kick eya Teboho Mokowena. Kakati bino byonna kye tusobola okuyigamu
muyina okuteekawo ennumba ez'omugirano naddala nga muli waka. Ekyo kyakuyiga eri omupiira gwaffe tuba twandyagadde okugenda mu maaso. South Africa engeri gye yeeyisizaamu ekitundu ekisooka ng'ogyeko obutateeba oluusi emikisa gyabwe nga bagidiibuuda, oluusi nga golokipa waffe Ismail Watenga ye mulungi. Ekyo kirina okuwa ekifaananyi ky'olina okuyingiza mu training yo naddala ng'ozimba AFCON 2027 ze tugenda okwetegekera ffe nga bannayuganda. Kaakati awo tulina okuteekawo ennumba ezo nga za mugirano n'empuliziganya y'ekika ekyawaggulu ng'era South Africa bwe yabadde etuyisa. Naye ate bwe tubeera wano nga Uganda kye tulina okuyiga nga tuli ku bugenyi naddala nga muzannya e top seed, kuba South Africa top seed bw'ogitunuulira mu nsengeka za CAF bali mu lubulu olusooka olw'omupiira eri zi Misiri, zi Morocco, zi Nigeria, zi Algeria, zi Tunisia, bwe zityo. Ffe tuli mu lubulu lwakubiri. Uganda oyina kweyisa otya ng'ozannya tiimu ezannyira eri mu lubu olusooka mu mupiira ku continent naddala ng'oli ku bugenyi. So kati bino South Africa byatulumbye naddala first half tulina biyiga mu mirundi ebiri. Tweyisizza bulungi naddala nga tuli ku bugenyi. Abavubuka baategekeddwa nti nno muyina okweyisa bwe muti naddala nga muli ku bugenyi nga muzannya munene, kuba South Africa munene era n'ebyafaayo bibadde against us, tetubawangulangako, ekinene nnyo kugwa bugwi maliri. Kaakati lwaki twabakkiriza okwegazaanya bwe batyo? Abavubuka baba balina okutegekebwa okubategeeza nti ono gwe tuzannya munene, ebyafaayo byaffe si birungi nabo, ekirala bali waka waabwe, n'olwekyo tulina kweyisa bwe tuti mu ngeri yatwekisize. Naye bino ebizungirizi bye baatukubyemu n'engeri gye baatukyonkyonyeemu yabadde yakuyiikiriza. Era twalabise naddala first half nti twabadde tetwetegekedde kiki South Africa kiyabadde ereeta, newankubadde nga South Africa ffenna tugimanyi. Akati ekirala era kye tulina okujja mu mbeera eno oba mu March eno, okuva lwe twaviibwako Mia Farouk ne Geoffrey Massa mugezaako okunoonya obutimba, then ne Dennis Onyango omu ku bagoalkeepers abasinga ku continent okumala emyaka nga 15 egiyise, tubadde tufunye omuze ogw'obutateebateeba ate ne tufuna omuze ogw'okuteebwamu. Kwegamba tubadde tulina ebizibu ku both ends ez'ekisaawe, eri mu maaso nga bugoolo buculuculu ate ng'eno ewaffe zinywamu nnyo. So nga bw'otunula emyaka nga 2 egiyise, Uganda ebadde esinga kutunda ebweru wa Uganda tubadde tusinga kutunda abazannyi abali mu defensive positions ez'ekisaawe, okuva ku namba 6 okudda emabega, namba 4, namba 5, goalkeeper nga bwe tusinga okutunda, era Uganda ebadde teteebwateebwa. Naye kaakati waliwo ekikyuse, newankubadde ng'era tukyatunda abazannyi abasinga mu conservative positions ez'ekisaawe, naye ate tetutunze kimala ku bana abagenda mu maaso awo kusoomooza kw'amaanyi. Wandirowoozeza nti abavubuka nga Mia Farouk, Abdul Mala, Travis Mutyaba bandibadde ntandikwa ti Uganda kaakati ekyusizza obuwufu, kaakati etunda attacking positions ez'ekisaawe. Ekyo kiba kirina n'okubeera reflected nga tukomyewo wano. Bw'oba osazeewo okugwa naffe draw ebeera ya goolo 4-4, kubanga tuba tusuubidde okuteeba, kubanga abalumbi baffe n'abateebi baba bagenze mu liiga ez'omuzinzi era bagendeyo ne basamba mu ngeri y'okuvuganya. Kaakati awo nawo tuba tulina okwongera okukinoonyeza amagezi ag'ekikugu, so sigana agange ag'omuntu wa bulijjo, naye ag'ekikugu. Ekirala nga bwe gambye nti twatandise okutiiriika, ekisenge kyaffe kitonya kitiiriika. Gyo oba kale guno gwe twazanye South Africa baatuteebyemu goolo 2, naye bw'osikamu kkono ze emabega nga Dennis Onyango akyaliwo, bwe twakiika mu AFCON wa 2017 mu mipiira 6 emipiira ennaku gyo tebaatuteebamu mu mipiira 6, era baatuteebamu goolo 2 zokka mu kampeyini yonna Uganda neeyitamu. Juzi mu 2019 bwe twali tuddayo mulundi ogwokubiri mu AFCON, emipiira 5 miramba tetwateebwamu.
omupiira ogwandibadde ogw'omukaaga mwe baatuteeba twali twayita mudda gwe omupiira gwe twagenda okukyalira Tanzania ffe nga twayita mudda Tanzania nga yenoonya obubonero bwaffe eyitemu kwe kututeeba. N'olwekyo embeera eya kubeera n'ekisenge eggulugulu eyali ebumbirirwa obulungi Dennis Onyango bwe yavaawo tutandise okutiiriika mu World Cup qualifiers kati twakateebwamu goolo 4 mu AFCON ono eyakaggwa qualifiers emipiira 6 baatuteebyemu goolo 6. Ekyo nno tekiraga kifaananyi kirungi era kirina okunogerwa eddagala. Tukyetaaga omupiira kakati gwakyuka, tukyetaaga a strong defense oba twetaaga strong defending. Waliwo enjawulo okubeera n'ekisenge ekigumu oba okuzibira obulungi. Ebintu ebibiri bya njawulo bye tulina okuyiga going forward. Waliwo enjawulo wakati wa a strong defense and strong defending. Strong defense eyebanga office nga bonogamba nti Tumansi mwali mu studios naye nsobola okubeera mu studios nga ntudde butuuzi. Tekitegeeza nti okubeera mu studio kitegeeza kuteekako muzindalo gwa radio. Kakati omupiira engeri gye gwakyuka mu kifo ky'okubeera ne defense gulugulu muyina na kubeera enzibira eya gulugulu. Awo enjawulo wejjira oli okujja mu studio ekyo kimu then tulina okwebuuza akolera mu biki. Kati bye tulina okwebuuza mu nzibira gye tulina okuzibiramu. Era okuzibira kuno kuba kulina kubeera kwa ttiimu yonna. Lwaki Joakim Ojera bwe bamukuba kyenga yaba asembyeyo? Omusajja bw'atuyiwamu olubabu ne lwekoona ku gundi ku kalidya bukyo lwaki bwe luwandagala era lugwa kuwa South Africa? Kati eyo yenkola y'emirimu so si kugamba nti nno gundi alina omulimu. Ekyokubeera n'omulimu eyo ntandikwa okugukola n'enkola yaagwo ekyo ekikufuula ow'enjawulo. Kati enkola yaffe mu kuzibira naddala nga tetulina mupiira erina okweyongeramu. Tuyina okukola ennyo, tuyina okuyambagana, tuyina obutagaba bibangirizi ng'omupiira tugusudde, tuyina okwetuma nti omupiira we gugwiridde ani asinze oba ani abadde asooseewo awo omupiira we gugwiridde. Oyo yennyini nnyini ayimiridde omupiira we gugwiridde kwe tulina okutandikira okuzibira. So si kugamba kasita twafuna bakapuladosi simanyi ba Bevis Mugabi muwanvu akomeeri n'olwekyo bye bagenda okuba baaka. Eyo nsamba yali yadda. Ensamba empya omupiira kasita gugwa buli Munnayuganda asamba aba afuuse muzibizi. Ate okuzibira tekitegeeza necessarily kukuba baasi. Okuzibira buli awali omupiira Uganda erina okubeerawo n'abantu baayo abazze nga beetegese nga balina ekigendererwa obusobozi n'obwagazi obubba omupiira ogujja ku opponent. Olwo ffenna tuba tufuuse bazibizi. Kati yentaputa empya ey'okuzibira. Kakati bw'otuuka ku goolo zaffe ebbiri ze twateebye ezo nazo zirimu ekyokuyiga. Sirowooza nti yabadde pulaani ya mutendesi abavubuka okuba goolo ze baateebye ez'ebbiri. Ndowooza abavubuka bano Dennis Omedi ne munne Rogers Maato be beekozeemu omulimu mu butetenkanya, kubanga bulijjo tutera okwogerako wano muzannyo gw'omupiira. Ndowooza n'emirimu gino emirala gye tukola bayinza okuwa lisiti y'ebintu by'olina okukola, naye ate waliwo kye batakulagira kye bayita obutetenkanya, improvisation. Byonna byonna kooki byagambye, byonna yabitugambye, byonna biweddeyo. Kiki ekiddako? Kakati awo Dennis Omedi we yeetumira n'aloadinga omupiira. Wayitawo eddakiika 2 ne Rogers Maato naye ne yeetuma n'aloadinga omupiira nga yakasala na center. Kati ebintu bino abavubuka bye baakoze ababiri oba ebintu bino ebibiri mwavudde goolo 2 bayinza okuba babyekoledde mu ngeri ya bwannakyewa, naye tusobola okubifuula eby'obwannannyini
kubanga byabadde bya mugaso. Tubadde twaludde okubeera n'omusambi aludinga ku mupiira okuvaako ewala. Tubadde twaludde okubeera n'omusambi ateerya ntama naddala nga tuzanya opponent omunene. Ndowooza ne Travis Mutyaba yakitulaga juzi. Twalabye ku muzanyi Dennis Omedi alabika nga akifudde kya lutentezi waakiri buli wayambala omujoozi gw'omupiira ateebayo ggoolo. Ng'ogyeko eno ggoolo gye yateebye ku Friday lwe yasembayo okwambala omujoozi baali bazanya Al Hilal Benghazi. Yateeba ggoolo nga bazanya Al Hilal Benghazi home and away. Buli lusamba yaluteebamu ggoolo. Naye yali yakava wano era ku mupiira oguddiringana yali ateebye mu KCC mu katimba kaabwe. Bw'osikamuko n'olabako omupiira gwe twasemba okuzanya ogwa Cranes nga tetunnaba kuzanya guno gwe twazanye ku Friday, era yakola omukisa gwe yakolera Muhammad Shaban mwezi ng'ogwa John. Kwega n'olaba akifudde kya lutentezi, ekyo nakyo abakugu balina okunoonya engeri gye tukyerippako aleme kukisazaamu kubanga Uganda ekyetaaga. Embeera yonna eyeetooloolera ku ggoolo ezo ebbiri wadde abavubuka babikoze mu ngeri ya bwannakyewa, tewabaddewo playing structure eri awo esupportinga kintu kyabwe, wabula bo be beekozeemu omulimu sekinnoomu okakana nga Uganda erina ggoolo bbiri. Awo ekintu kino Uganda eyinza etekifuula ekyolutentezi n'okukifuula ekyobwannannyini nti bino bimu ku bintu Uganda byeyimiriddeko ng'eyagala ggoolo. Ggoolo eyasoose eya Dennis Omedi, ono omulenzi Ronald Ssekiganda ye yasuuziza opponent omupiira. Ekyo nakyo tulina okukifuula ekyolutentezi. Tetukkiriza opponent kwegazaanya na mupiira. Opponent ono omupiira yabadde aguvuga, Ssekiganda n'agenda n'amugwamu. Mu kumugwamu mu kifo ky'okwesenda, kuba abasambi abasinga bamanyira nti kasita omupiira opponent agugira ate tuli ku bugenyi ate tuzanya munene nga tuddayo kuba baasi. Nedda, yafase yamulumbye okumwaŋŋanga ng'agezaako okuprogressinga n'omupiira, era mu kuprogressinga bwe yamuguddemu omupiira ne guwandagala awo. Omedi yabaddewo n'asenda n'aloadinga. Kati kino ekya Ssekiganda kye yakoze mu ngeri y'obwannakyewa tulina okukifuula ekyobwannannyini eri ggwanga, eri ttiimu zaffe ez'omupiira ez'enjawulo kakibeere ku club level. Teri kukkiriza opponent kuvuga mipiira taaki 3 taaki 4 ng'alagawa waakiri mugwemu. Kati Omedi mpiira bwe yagugize byesetinzeemu awo n'aloadinga. Ekyo nakyo kirina okufuuka project. Uganda eyinza otya okukifuula ekyolutentezi okuba ng'emipiira okuva ewala. Practice makes perfect. Practicing bino tubifuula ebyobwannannyini. Goal number 2 eyabaddewo nga mu space ya dakiika 2. Omulenzi oyo Rogers Mato ye yakoze combination play, yatereseza era Dennis Omedi. Omedi n'amuddizaawo awo, Mato n'aseetulamu kamu n'aloadinga. Ekyo nakyo combination play mu half ya opponent tuyinza kukifuula ekyolutentezi. Kireme kuba nti nno kyazze bwa lumu era omusambi ayagadde yakikola atayagadde ng'akireka, kuba ffenna twalabye omuganyulo gwabyo. So ebyo bimu ku bintu bye neetegereza mu mupiira guno bye ndowooza nti nno Uganda esobola obisalira amagezi ne tulaba engeri gye tusobola okubiganyulwamu, kubanga omupiira tegugenda kukoma leero era tegugenda kukoma ku AFCON qualifier 2025. Bino bye bimu ku bintu abakugu bye balina okulondobamu ne banoonya engeri gye babinogeramu eddagala n'okubisalira amagezi, kubanga byabadde bya mugaso ate era nga tuyina okubyerippako going forward. Mukulu Mugisha Atanansi mukomawo eno weekend, Abaseno muyinayo omulimu omunene gwe mugenda okukyalira ttiimu eya Tottenham Hotspurs. Omupiira guno bw'ogutunuulira mu bannamunigina oba okoze ensobi, kiba kirungi nnyo otunuulire obuvunaanyizibwa Arsenal bweyina mu mwezi guno ogwa September, kubanga omwezi guno gugenda kunnyonnyola kinene wadde liigi yakatandika, naye singa Spurs ekukuba omupiira ate ng'omwezi guggwako ng'okyalira Man City, ttiimu zino zombi Spurs ebadde ekola bubi. N'omupiira ogwasembyeyo Newcastle yabakubye endoddo, bandiyagadde okuddayo ku winning ways naddala nga bali waabwe
kakati ogendo kyalire Spurs ogutulemu naddala nga toyina Declan Rice olwa red card gye yafuna juzi. Arsenal tiyajulidde kuba yakitegedde omusango gw'abasse mu V. Kati Spurs bwe gukuba ate ng'osembayo guno omwezi ng'okyalira Man City oba osudde obubonero 8 Man City onoogisanga naddala nga gy'osuubira okuvuganya season eno. Owekitiibwa David Kyewalabye Male annongoosezaamu wano mu Luganda ensonga gy'empise nga mbadde nsiiga ekifaananyi ebintu abavubuka bye baakoze mupiira gwa Cranes nga birabika ng'ebyagudde obugwi. N'ensaba wabeerewo enkola ebifuula ebyenkalakkalira. Nkozesezza ekigambo olutentezi naye Owekitiibwa ngambye nti ekigambo olutentezi si kirungi kubanga baakijja mu bulwadde obutawona. Ekituufu kyandibadde enkola ey'omuddiriŋŋanwa oba ey'olubeerera. Neyanza nnyo neyanze Owekitiibwa Kyewalabye Male bwe balina kugoberera bye tukola wano. Era njagala obbategeeza nti n'abayizi aba All Gombe Schools baddayo weekend eno n'olwekyo abazadde muteeketeeka abaana abawala balina okutuukira wano ku Gombe Medical Services wano e Mengo ku Balintuma Road ne bamala okukeberebwa then ne batwalayo medical forms. Abali mu masomero aga Gombe Schools ensonga eyo mugimanyi, kale ne mwetegeke weekend abaana balina okuddayo ku masomero ago. Ne Scooby-Doo mumumanyi bulungi eri mu kikajjo ku kyennakawuka. Tubadde tuli ku nsonga eya international break, engeri gyerina okukwatibwamu clubs ez'enjawulo naddala ezo ezirina obuganzi wano mu Uganda okusingira ddala mu liigi y'ababinywera ey'Ebungereza. Tubadde tusoose n'omulimu ogulabika ng'omwangu naye nga mulimu muzibu ogwa club ya Arsenal kubanga mu season 2 ezisembyeyo yebadde ewanise ku mukono ogezaako okutaagula enteekateeka z'ekimenke kya Manchester City. Erabika nti yafuuka ey'enjawulo mu liigi y'ababinywera ebungereza bwe kiba nga Pep Guardiola kasookanga ajja ku bikopo ebiriwo 7 ebya Premier League awanguddeko 6 ate nga 4 ku byo abiwangudde mu season 4 eziddiriŋŋana. N'ekigambo kumuvuganya kibanga ekikyusizza amakulu bwe kibanga bw'atyo bw'ali. Liverpool yasitula ku mukono n'erwanalwanako era n'ebasuuza ekikopo 2-2 negezaako n'okwerwanako season endala nga 2 baagiraawo ne baweza obubonero 9 mu 2. Man City yajja ekikopo n'ekibasuuza ng'efunye obubonero 9 mu 3. Olulala baafunako obubonero 9 mu 7. Bw'olowooza nti ku season endala zonna osobola okuwangula ekikopo era Man City yayita yeeyise n'efuna obubonero 9 mu 8 n'ebasuuza ekikopo. Kati Jurgen Klopp okuva lwe yavaawo tewannabaawo obujulizi bwa nkukunala bulaga nti omutendesi omujja Arne Slot yazzeewo era nti agenda kusitula Liverpool ezeewo kiri Jurgen Klopp kye yali abataddemu ejja kumala kutulagako. Naye bwe kiba nga Arsenal season 2 eziddiriŋŋana yebadde esoose okuwanika omukono, olowooza nti nno guno omwezi gugenda kubeera mukulu nnyo gye bali ng'otaddeko ne international break abazanyi gye bagenda okuzanyira emipiira 2 gy'osuubira nti nno bajja kkoyerayo. Balinamu emipiira egy'omuzinzi 2 nga bakomyewo. Ogwo gwe gwa weekend eno nga bakyalira Tottenham Hotspur ebeera London Derby ate nga ne Spurs bagenda gisanga mu mbeera eriko ebiwundu engeri gye bagikubye omupiira ba Newcastle nga bagenda mu international break. Kitegeeza nabo engeri gye bali ewaabwe bajja kwagala obuwanguzi ate nga mwogwo omupiira omu ku bazannyi bo abadde batambulirako ensonga Declan Rice yellow card gye yafuna yafuuka red card ejja kumutuuza ogwo omupiira. Kati awo wonna biba byakutetenkanya nga bw'owuliza abasambi yonna gye bali ojja kwebuuzaako Mikel Merino yaali ku ki, yalwala lukonvuba taawone. Kati nno bawulira Timba bagenze kulwanagana ne Wout Weghorst mu training eya ttiimu yaabwe y'eggwanga ery'Abadaaki. Weghorst yakubirako mu Man U oba nabaakakoko kaabwe aka Man U Arsenal kaabasanzeeyo kizibu okumanya obulamu bwalimu buli Ntimba. Oyina okutunuulira ku Raheem Sterling agenda kuyambira wa akulembera ekyoto Kai Havertz addeyo n'emabega
naye ate Kai Havertz emipiira 3 egiguddewo akuteebeddemu goolo 2 kirabika nti n'ebintu by'okusaza layini abisobola bulungi. Gabriel Jesus Fernando atuuseewa ojja kumwetaaga mu kana akaseera kubanga Gabriel Jesus Fernando ndowooza nti mu mupiira gwa Europe y'omu ku ba defenders abasinga omanye eriyo ba strikers nga bajja kuyamba nnyo ng'osudde. Mu kaseera kano ndowooza Gabriel Jesus Fernando yasinga ba strikers bonna. Emabegako eri twalabako ku bazanyi nga ba Samuel Eto'o, abazanyi nga Carlos Tevez, abazanyi nga Didier Drogba, abazanyi nga Wayne Rooney nga bebamu kwa defenders abasinga baharasinga opponent okutuusa omupiira ne bagukusuuza oba ne bakuteeka ku bunkenke ne bateekawo embeera etakukkiriza kuprogressinga n'omupiira gutwala mu areas ez'obulabe eri ttiimu. Kati mu Arsenal Kai Havertz ayinza okulabikira obulungi nga yayina naye nga musudde Gabriel Jesus Fernando amusingako. Kakati mugenda kusamba ttiimu ya Spurs Ange Postecoglou kumpi atendeka omupiira gwe gumu ne Pep Guardiola baagala nnyo okuzimba nga bava mu bbaaka. Gabriel Jesus Fernando awona ddi akomawo ddi era n'akomera mu shepu ki? Kati ebyo byonna ebibuuzo birina okubeera awo. Naye ate singa kijja Spurs nekuba omupiira ne Man City negukuba ng'already wasudde dde obubonero 2 kiba kitegeeza oba ogenze mu bubonero 8 wadde liigi yakatandika osuubira okugatta obubonero obwo 8 nga gwe tosuddeeyo okusobola okusikayo Man City kubanga oba weetaaga 9 okubasobola obako akabonero kamu oba weesimidde ekinnya ekiwanvu ekiviikamu naye kwegamba okuvaamu kwakyo tekuba kwangu. Then awo oba olina n'okutunuulira ku bazanyi abagenze mu clubs mu mawanga ag'enjawulo okusamba ate nga bw'owulizaako ebya Pep Guardiola kubanga naye omulundi gwe Arsenal gwe yasemba okusisinkana Guardiola baagwa maliri 0-0. Kazi omusajja baatwanuula mutaanuule emipiira ejaddako 9 gyonna yagiwangula buwanguzi n'ateeba n'omugatte goolo 3-3 n'okuwangula ekikopo n'akiwangula. Kati bw'omukeera ku guno omulundi ewuwe n'omujjako bakala akabonero omusajja n'amala asitula enkundi. Tulabe Enzo Maresca engeri gy'avugamu ttiimu ya Chelsea naddala okusomoza kw'alina mu international break n'okuvaayo. Tulabeko enkambi ya Man United nalabyeko Erik ten Hag yagenzeeko eyo ewaabwe ttiimu ya Utrecht yagitendekako eyeddako kati yabadde off omwami agenze kutendekamu kapiira ka kyalo simanyi bayinako senior gwe basiibula kale gye yabadde simanyi oba emirimu gy'alina okukola mu Man United yabadde agigusizza. Then tulabeko enkambi ya Liverpool Ancelotti atandise bulungi omwezi ogwa August naye alina a very thin squad abazanyi alina batono ate bawe batalaaza amawanga okusingira ddala abagenze naddala ba McAllister ne Alisson Ramsey-Becker abagenze eri South Africa ne Luis Diaz balina okuzannya n'olunaku olw'enkya banaakomawo bali mu shape ki okusobola okuzannya weekend okugjayo embeera eyo gye bazannyidde mu mwezi ogwa August kuba ka squad ke katono nnyo bwe kati. Tuyina n'okulabako ndowooza zenkambi ezisingamu omuzinzi bannayuganda zemwandyagadde okuwulizaako naye ndowooza tujja zikwatako olunaku olw'enkya. Kyetusobola okumaliriza nakyo ye line-up cranes omutende Sport Put gy'asomye okwetegekera okusamba eggwanga erya Congo mu Nations Cup qualifier olwaleero ssaawa emu wali e Namboole. Ttiimu eno ekyuseemu muyingiddemu abazannyi 2 bokka. Muyingiddemu Kenneth Semakula mu kifo kya Elvis Bwomono wano mu namba 2. Then ne muyingiramu ne Mohamed Shaban mu maaso wali mu kifo kya Steven Mukwala. Jjukira nti nno abavubuka bano bwe bazanye e South Africa Kenneth Semakula yafunamu obuzibu wano okufaananako ne bazanyi banne abalala abatabadde mu nkambi mwabaddemu ne Halid Lwaliwa naye teyagenze South Africa bagambye ndowooza bafunyemu ebizibu ne visa. Ekya Timothy Awani naye teyagenze South Africa ensonga teyanyonyoddwa bulungi n'eya Bobosi bya Buhanga be bamu ku bazanyi abaayitibwa naye tebaalabiseeko e South Africa. Akati kwabo abavubuka abaasomwa waliwo ye Muhammad Shaban yafuna bufunyi buvune
nga obudde buweddeyo era coach n'atamusoma mu maaso kwe kusoma Rogers Mato n'asomerawo Dennis Omedi abo bombi be bateebye goolo zaffe 2 then ne basomerawo ne Steven Mukwala eyakava mu ggwanga erya Ghana najja e Tanzania okuzanya omupiira gw'ensimbi naye kakati Muhammad Shabani akomyewo mu namba ye kitegeeza mu maaso awo bagenda kubeerawo ne Dennis Omedi ne Rogers Mato kakati immediately mugongo gwabwe wajja okubeera Travis Mutyaba omupiira South Africa yagutandika naye yazannyako kibajjo kimu first half bwe yaggwako ne bayingizamu Alan Okero yamazeeko second half naye ku guno omulundi Travis Mutyaba akomyewo ajja kuyimirira mu mugongo gwa Ronald Sekiganda nsambi yakubira mu Sports Club Villa ne captain Khalid Awucho kati backline eno Mulangira Azizi Kayondo asigaddeyo mu namba ye 3 central defense esigaddeko Elia Caprados ne munne Bevis Mugabi era bwe bati babadde South Africa then number 2 bataddeyo Kenneth Semakula mu kifo kya Elvis Bwomono eyabaddeyo e South Africa Ismail Watenga asigaddeyo mu goolo ye bwe bati abavubuka bwe batandise nze ekikulu saani gwe basomye ekikulu nfaayo ku nkola ya mirimu kubanga ne mu kampuni zino ennene mwe tukolera ekikulu sikola mu kampuni nnene ekikulu contribution yo ekufuula ow'omugaso mu yo kampuni eriki kikisinga obukulu otherwise gobodde eno n'okajjala ffe tuli ba CBS naye nga bw'otuuka eno owekitiibwa Katikkiro biyita kukola sambalasa ng'ojja n'okola sambala so kakati nange abavubuka bano aba cranes ekikulu si kutandika oba ani atandise oba ekikulu mirimu ki gy'okoze ng'oli mu kisaawe so ndowooza nti ffenna bannayuganda ekyo tujja okubabanja nga bench luli kwavaako Alan Okero ne kuvaako ne Joakim Ojera ne Joseph Okyaya yajja n'akubakaawo ddakiika nga ziizo kati tumanyi coach wanaabasazeewo naye nga bench esigaddeko n'abazannyi abalala muri Judy Semugabi Joel Sirungi omuvubuka oyo mu midi wa ttiimu ya KCC Isaac Muleme onaludde ku national team ndowooza kubaliyo y'omu ku abo abasinze okulwayo waliwo ne Calvin Kabuye omulenzi ono yaleetebwa buleetebwa tannaba kuzannyayo match n'emu simanyi oba banaamuwaako a few minutes mpozi ne bagoalkeepers ababiri Nafiani Lyons ne Charles Lukwago bwe bati abavubuka bayimiridde omupiira guno gutandika mu ssaawa emu okuva kaakati fuba ogende enamboole oba si kyo awali TV awo osobola okugira n'olabako kubanga ndowooza nti no ku TV gujja kubeerako kale kankome wano olw'obudde ensonga endala tunaaziraba olunaku lw'enkya mbaagaliza obulamu obulungi Zerumansi David awangaale Ssaabasajja.